nga bisirikirwa. Ate bisirikirwa azaala kuba Kafeero bwe yafa bisirikirwa yazaala nga wayisiwa ebbanga ttono nnyo yandibadde yazaala mu Kafeero naye ayinza okuba teyalabangawo future. Abakazi bangi nnyo bandibadde bazaala abaana singa Kafeero ye yali hamu. Naye Kafeero twavuganga emmotoka nga Marvin yazitugulira za bbanja tujja mukubira Christmas so abakazi tebalina nnyo kiri awo kibayinza kwegomba Kafeero mu abaana. Ekyo nakyo mukiteeke mu bwongo bwammwe nga mwefumitiriza. Abaana abo abakazi baaba abaleeta nga balina n'abasajja gye basobola okubagamba. Gwewuunya abakazi abamu baafiirwa n'obufumbo bwabwe. Baali bakazi bafumbo ne baleeta abaana. Omusajja n'amuga bulijjo olinamu n'omwana wa Kafeero genda. Kubanga abantu bo balowooza nti Kafeero yafa siriimu yafa ki. N'ekyo ekibuzo nakibalekera teri agenda kimanya kimanyiddwa abantu nga babiri. Awo omusajja amuta Bob Fred Mpiima abeera Bulaayi eyo. Yajjanjaba Kafeero omwaka mulamba ng'ali London yaŋŋa nti baamussa mu incubator ne bakebera omusaayi ne bakebera amalusu buli kintu baakikebera nga Kafeero si mulwadde wa siriimu era singa yali mulwadde wa siriimu singa abakazi baafa dda ne baggwawo naye tewali yali afudde bonna we. So abantu baleme okuswaza Pawulo nga beegaana abaana be babeere ba destitutes ku nguudo. Ate n'abo abaana baba nga si baana ba Pawulo nabo baleme okudda mu lujjudde nga bagenda bagamba nti baana ba Pawulo. Bajja kuteekawo ekifaananyi kitali kirungi. Enjuyi zombi zikkirize zibe zikakkamu zituukirize buli omu obuvunaanyizibwa bwe babe b'amazima n'abakyala abazaala abaana abo bakyogere. Kale so mu nsonga eno ekirungi ekiriwo nti kubalaaja na bonna obamanyi beeso ozimanyi ez'abaana ne bamaama baabwe kikulu nnyo ekyo. Ku nsonga esemberayo ddala gwe nga mukwano gwa Kafeero Nfanfe omuyambi otya mu kaseera kano? Nze anyway olw'okuba nti ebintu bino binguddeko nze ate sifulumya kigambo nga simanyi kisengere naye ku mukwano gwe nalina naye n'ebyeyaŋŋamba byemmanyi byensirikira ku mutima gwe kyonna ekyetaagisa okuba nga abaana be bafuna obwenkanya oba mu by'essente oba mu kubayamba okufuna DNA oba nja kukikola okuyamba abaana be bafune obwenkanya. Bano abaana abagamba nti baabakeba bwe banaabanga be batuufu nja kubalwanirira bano abalala obutagenda batulugunya naye ne bano ate be bagaa nti si babe singa DNA nejja nega nti baabwe era nabo nja balwanira kubanga yannaamiranga ebintu bisatu. Tukolerere abaana tuweerere abaana ate tubeere obwetoowaze. Bintu yali tambuliraku obwetoowaze bwe bwamuleetera okujja mu bantu kale yakikulembezanga nnyo ng'ayagala nnyo amazima obwetoowaze okujja mu bantu ng'ate agaana n'okuzaala kwe kuzuukira. Kale nze nga nze opiniyoni yange nze nyinza okuba nga sikkiriza nti Kafeero yazaala abaana bana bokka wadde sirina details njakku kuba namumanya nnyo ne mumanya nnyo. N'abakyala abamu abaleeta abaana be baga nti si babe twagendangayo yasulangayo namulekangayo ne munonayo. Bwe baba ba Pawulo bonna nga bafaanagana bonna balina kuba na X abalenzi abala balina kuba ne Y ng'era efaanana n'eyaani n'eyabannaabo bonna eyo system emugyeri basobola okuddira ku booluganda lwa Pawulo Kafeero ne babajjako DNA basobola okukwata ku ngoye za Pawulo Kafeero oba nkoofiira ng'eyo oba ki ne bajjamu oluviiri lumu DNA ebeerako. Waliwo ebintu bya Kafeero nga tebigabanwanga nga gyebiri. So nze wadde nga tebamuziikudde basobola okufuna DNA. Sina mwana wa Kafeero gwe nyizaga nti si mwana we kubanga ebbanga lye nawangaala naye yanzirikako ko mu mmotoka yandibadde aŋŋambako nti naye bwe mbanga nfudde omwana ono si ki naye yaŋŋambanga kimu abaana bange bwe budde bwe bwamulumanga ennyo nze namuvuganga kiro ne tuva e Masindi paka Kampala muleeta mu ddwaliro lye lyalinga najja nankono tuka mu kkubo n'abeera bubi nnyo ne ntuuka okuyimirira mu nsiko mmotoka erimu emu mu luguudo ne mujjamu ne mujja nadde emulanga atugende ne mutuusa ku ddwaliro. Kale mu bisee byonna bye twayitangamu olumu yandiŋŋambyeko naye omwana oyo si wange oba oli naye teyabiŋŋamba kati nze sisobola kusala musango ne nga nti bano baana ba Pawulo bano si bano
kyekisoboka okukikola ye DNK oba bagikoze batya oba batya bwe bagikola mu nkola etazikula kafeero nze kinsanyusa nnyo era kinnyumira nnyo nze nina omukisa kamanda wa kampu ey'abana bamuyita Swazi mukwano gwange nnyo Simon mukwano gwange nnyo nogenda kwebweru nalinamu omukono omuwala mukwano gwange Dube mukwano gwange kuba nze muntu abadde abalambulangako ekajjansi nengenda nimbalabako nga tebalina buzibu nange tebalina ki ate ne bana abalala nabo nze mbalaba ebbanga lyonna ne kitaawe wabeereddewo ne bwafudde nabo sibalinaako buzibu so nze sina sayidi ti ndi weeno oba mpagira eno oba mpagira eno naye nze njagala nnyo obwenkanya ku baana ba mukwano gwaye mubeeru nankubira abaana abo omulanga be baboola ne bali ababoola bakakkanye emitima bakwatagane bakole ekintu ate bonna kijja bayamba nti Swazi oba gy'oli ompulira bw'onoosigala nga bano bagamba nti wabba ebintu bya kitaabe bagenda kukola na bawala ne n'abaana bo naye bw'obawangula nga DNA egamba nti si baana be n'ali kuteega mu kkubo ne tumusanga naffe tujja mukuba emiggo n'ali kwogerako mu bbaala oba mu woteeri n'agamba nti oyabba ebyaffe tugenda kumuga nti DNA yakujja mu buzannyo kakuzaala akulage gye yakuzaala ekyo ka kye kigenda okubamalirawo emirerembe bino mubiraba mulaba ng'ebyolwaleero ekyaleeta Ssematalo owokubiri kyaliwo nga ne Ssematalo asooka tannabaawo nti ensi ebbiri abalangira n'abalangira basinkana omu n'anyooma munne kakokono ati Ssematalo asooka gwa owokubiri ajja okubaawo lwa kintu ekyo kyokka nti omulangira w'essayidi emu baamutta olw'okuba yasinkana n'oli nga baayomba ng'ate naamusanze mwamusobolera byavaako ensi yonna ne bifiirira abantu obukadde n'obukadde obutamanyiddwa olwaleero ebyo bye mulaba ng'abaana 11 bali wali bagamba ate nga nze ni kino nkibabuulira ng'ekyamu mwe mubala 11 naye waliyo n'abalala abasukka kwabo wadde ng'oba tebaabaleeta oba nga babaleese bayinza okuba bannyaabwe tebaabaleeta olw'embeera eyaliwo tibagantandika okuba amawulire aba midiya mwamala emyezi nga 6 buli lunaku kafeero baalese abaana abakazi abamu tebajja nze waliyo abakazi bemmanyi nti gye bali nga balina n'abaana naye bo nga bagamba tetugenda kugabanaki eyali baffe yaffe ekyo kyabwe abamu bantu balina reputation ey'okkuuma abalala si guleedi yaffe nze naawe bamaanyi ne sente baziina tebalina kye beegomba ati okudda mu bino bakayanire yiika 25 kafeero zalina emasaabo ekyo tekikola naye nga gye bali naye abaana abo beetaaga identity nga bwola ne mu Uganda tujja kutuuka nga talina ndowanga omuntu tagenda mu ddwaliro talya mmere n'omwana ateeka okumanya kitaawe naye nga n'ebyo nabyo bikyajja mujja biwulira bigenda kubaayo nze ekigambo kyange ekisembayo mbakubira omulanga ng'aba midiya muleme okutwalibwa omuyaga n'okugwa olubege mu nsonga zino munoonye ekinyusi ky'amazima wawe kiri bwe mubanga nze nnyinza obutabaawo enkya obadde bino biyinza okumala emyaka emirala 2 nga bigenda mu maaso naye kumu abali baawo munoonyanga omusajja gwe bayita Bob Fred Mpiime London agenda bawulira binnyo byamanyi ku mugenzi Paulo Job Kafeero munoonyanga omusajja Robert Kageme agenda babulira bingi mugendanga ne mwebuuza ku Ssenkubuge siyaasa Andrew Bernard Kibuuka ne Mandeevu waliwo ne Ali Ndawula Wowotto abo bwe babanga tebaganye bugaanyi nga waliwo ekikyamu ku baana ba Paulo Kafeero bakimanyi nze ekyo nkibassaako kuba nze natambulanga naye ne tutula mu ofisi ya Ssenkubuge ne buziba n'empozi ze banyumya nga nziwulira kati bw'abanga Paulo teyasobola kugamba Ssenkubuge nti ninayo omwana atali wange kiyinza okuba nga talina gwe yakigamba
Misa Semakula mu biseera eby'oluvannyuma kuba Semakula yali studenti wa Kafeero ng'amuyamba nnyo era namuvuga nga ne tugenda ewa Semakula ne tusiibe n'ebifaananyi mbiina ewange ewaka bingi nnyo bye twekubanga tuli eyo tuli luddawa tuli luddawa ne Semakula mu kaseera ako nga Kafeero mulwadde ate k'okuba nga yafuna omukisa ogumanya bingi naye Semakula ng'omusajja w'otawulira mu ntalo nannyini asirika buli lw'omunyigiriza n'alaba ng'omujja ku mulamwa naye Semakula bingi anyo abimanyi bw'ababa nga baana ba Pawulo amanyi nti babe baba si baba amanyi nti si babe ekyo mumugambanga nti waliyo omusajja yagamba yali beva wa Kafeero nti omanyi ebikwatagana n'abaana ba Kafeero bwe baba si babe okimanyi bwe baba babe okimanyi kuba ye muntu gwe yasembeza ennyo. Waliwo mukyala wa omusajja oyo bamuyita mu magulu asatu Sophie Gombya Kafeero yasse ogusembayo yabeera mu ddwaliro Sophie Gombya ng'abeera mu ddwaliro okuva ku makya ne buziba n'agenda olweggo n'ayonsa abaana be nadda enkya ku makya bw'abanga Kafeero alinako akambi konna ke yayogera Sophie Gombya ateeka okuba akambi naye bano abalala abawoowoola n'abakola ki tebalina kye bamanyi bisirikirwa ayinza okuba amanyi kuba bisirikirwa yaliko omuganzi ewa Pawulo Kafeero yali muganzi nnyo nze yasomanga Nakawa nga Kafeero ampana emmotoka nange atwala omwo nemuvuga nemutuusaayo era nze sisobaga nti bisirikirwa teyali muka Kafeero bisirikirwa muka Kafeero bw'aba alina ensonga ennungamu ng'alina kyamanyi nga kituufu mukitunulemu nakyo mukiwa obudde ayinza okuba okujja bagirayo ekiwandiiko